Wow, ematuge mu district ya Wakiso waliwo omusajja wa myaka 20 ng'amannya ge ye Ssebuuma Ramadhan kubiddwa mizibu era poliisi yamutaasizza ku batuuze ababadde abakaawa abazibu oluvannyuma lw'okusangibwa n'embuzi ya mutuuze munnaabwe ng'abadde agibba. Omusajja ono okumuggyako embuzi eno kiddiridde boodabooda kw'abadde agitwalira okufuna akabenje bwe gudde n'agezaako okudduka olwo abantu ne bamubaka ne nannyini embuzi w'atuukidde. Ssebuuma Ramadhan ow'emyaka 20 yasimatuse okuttibwa abatuuze olw'okukwatibwa n'embuzi enzibe. Bino bibadde ku kyalo Matugga mu ggombolola y'Egombe mu disitulikiti y'e Wakiso. Nga Ssebuuma yeewozezzaako nti okufuna ekyoya ekibba embuzi anoonyezza emirimu n'egibula nga kati abadde ayagala ntandikwa. Abatuuze bategeeza ng'omuvubuka ono bw'atomereganye wa booda omulala embuzi n'enva mu kiwatu mw'abadde agisibye n'egwa wabula n'aggyawo obujja pikipiki ye n'adduka n'alekawo embuzi ekiredde abatuuze okumugoba nga bamuteebereza okuba nga abadde abbye enzibe. Waliwo omusajja gwe bakoze ki gwe bakutte abadde akola ki abadde abbye embuzi ng'agenda kati ekisinza okuwuniikiriza nnyo abatuuze ne bakakasa nti ono omusajja mubbi. Osuula otya embuzi ebadde ku piki n'osigala ng'odduka maama emitwalo gy'abiri kuba erimu abiri togyagala kyekimukwasizza. Yajja wano atomera owa boodabooda abantu bamubuuza embuzi eno gityewa n'agamba embuzi wali omuzeeyi agingusizza ne bamubuuza leka lwaki obadde odduka wina nti ntomedde owa boodabooda munnange oge bamubuuza naye soka tubage ku bbaluwa y'embuzi eno. Nannyini embuzi eno ategeeza nga bw'abadde mu nnyumba n'azuulira nga zikaaba wabweru agenza okufuluma ng'emuteriwa okwekudduka emisinde ajje Matugga okulaba obanga we bagirese okugitunda. Nze mpulidde mbadde mu ddiiro n'enjiwulira empulira embuzi nnyingi nga zikaaba we badde bazisibye ndowozezza nti mpwe ngenza okulengera nga nengera piki edduka. Ono amaaso gagukedde ku muvubuka abadde akubwa era agenza okwetegereza nga ku mbuzi ye kwagakuba. Abatuuze basabye poliisi bongera obukuumi nti kubanga obubuzeemu buto mu kitundu kyabwe. Agijje ku ttale Agijjewa mwerweri basa mutono n'okkirira eri kabule n'ogenda okiraba ajja kuwaayo emitwalo ng'egi poliisi nfu nga atebereza okuba nga embuzi agibbye mu bitundu by'omwererwe oba Kavule naye omubbi ono tusoose ne tumukuumakuumako wano wamu ne Chairman Kajoba n'abatuuze ne tukuuma obuntu bulamu nga wetulindirira ku nannyini embuzi ajje akakasa ddala embuzi ye oba si ye. Oluvannyuma poliisi okuva e Matugga etuuse n'etassa omuvubuka ono ku batuuze abadde baagala okumutta nga lwona abadde anonya amafuta ku ssundiro eriri okumpi bamwokyasaanewo kwe kumuddusa nga bamutwala mu kaduukulu ka poliisi. Bikusakiddwa Kyambadde Lawrence ku Lwa Salt TV Omunnyo.